babika anzirako ne batabikanze anakubolera mulumbe agamba kimu nti gwo w'amaanyi twala ebirango obikire abeebulemezi bannange busujju bundidde ekikwewunyisa buulira lubinga ne weebuuza nti anaasalira atya mutabani we Kasujju omusango okugumusinza ebigambo nno tebimbuze ebyabula ab'emitiyana okuyisa ettande wa walumbe wabula kanneesuumuse ng'omumpya Kirira Emasiira nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere ntuuse n'ekibuuzo ekyambuuzibwa mu kanyomero kano akassekabuuliza. Ekibuuzo kino kigenda bwe kiti, njagala okiwulirize bulungi. Mukulu Kanoonya, nze Mugisha Paulo, ndi musajja Munyankole naye nawasa Muganda ye Najjita era yeddira Nvuma. Ssebo Mukulu Kanoonya, nze abuuza lwaki Omuganda bw'ogenda okumukyalira ku buko akuwa olwendo lw'amazzi ate kwago gennyini naye kwanywa. Mugisha Paulo musajja Munyankole abuuza ekibuuzo ekyo ate nammwe Abaganda mwetaaga okukimanya. Lwaki Omuganda bw'ogenda okumukyalira akuwa olwendo lw'amazzi mutera n'obbiraba ku mikolo egy'okuzaala abaana mu nnyumba abagenza okwanjula n'okwanjulwa bakikola ku mazzi ago gennyini kwakuwadde naye kwanywa. Omuganda yeewalanga nnyo muyita muwa Butwa. Omuganda yeewalanga nnyo muyita muwa Butwa era senga yakuwanga amazzi ng'agajje walala naye nga kuganywedde walala n'ofuna obuzibu balowoozanga nti amazzi gali yakuteereddemu obutwa. Y'ensonga lwaki munywa ku mazzi gamu ne bagaawuzaamu otegeere nti takuwadde buluukuumi oba butwa. Kubanga senga kyazuulwanga nti nno akuwadde obutwa famire eyo bayinzanga obutaddamu nagiwasaamu. Kale nno y'ensonga lwaki ssebo Mugisha Paulo wawasa Muganda kyemmanyi baakikola neetegeera amakulu agali mu ekyo. Nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere ke kanyomero kaffe Ssekabuuliza anaakateekamu ssente ennamba yange eri ku screen awo etuwaye ate nammwe abanaabuuza ebibuuzo era tujja kuba nkwatanye kalambi na bbira. Kale bannange mbitadde kubanga n'omwana omutaata bbeere n'anyeenya bw'atyo omutwe gy'obeera nti alinnyiddwako omukambwa ku jjoba.